boss Lugalabi Mugobi gulu yakedde kusiba tayiro ekawungezi ne ziyika ne muleka leero akedde kuzisiba kati mbadde enzigala ekinabiro bwe ne zingoberera akozesa biki alina ekivere kiyawo tekitegerekeka oba mulimu ki ebyo abantu bakyabikozesa basibisa Arapex Style Adhesive tiles ne zinywera Arapex Style Adhesive takyaliko kubaganya birowoozo buli ayagala okunyweza tiles ku kisenge oba awantu wonna gwakozesa ne UNBS yakonamu dastamp ng'omutindo kyekyo akolebwa Zident Tile Center ku noti 753 noti 65 M28 Gonza musindika ya sente eri abagalwa abo mu nyaffe Uganda ng'okwisa enkola ya tap sendi enkola eno nnungi ate nga yeesigika kati genda mu simu yo odownloadinge app ya tap send TAP olwono nawe weeyunge ku mpeereza ennungi mu kusindikira abagalwa abo kozesa promo code Kasuku nga toyawuddeemu abali mu UK ojja kufuna pound 10 Europe ojja kufuna euros 10 USA ojja kufuna dollars 10 Canada ojja kufuna dollars 10 ate nga kino kisinzira mu nsi mw'obooli kati gwe abadde atawaanyizibwa mu kusindika ensimbi eri abagalwa abo okumanya ebisingako okufuna app ya tap send ebifudde byangu nga tukusindikira abagalwa baffe ensimbi mu bwangu ddala. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. Bantu banene, bantu bamanyi nnyo. Sagamba tubatu erijjeko. Omuyimbi wanatandikibwako mu Uganda alina okubanga bamugula omutwalo gwa $. Ogwo omugugu teguddamu kwogera ku Bajjo. Asooka asala omugejjo alyoka ayogereko nze bino ebintu bya portable basindi. Sindi bwanjogera kalina right ekola ki? Kale kasaane Kusasira ddamu kunyimbira yanyimbirawa. So we honestly don't have so much time to waste. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Nsinzidde wano ku Kampala Serena. Yeah. Maika di abantu olusi twamanyiira kamera ekudde mu maaso oyogere kino oyogere kiri naye baaba. Nina oluseke lwenvaako nina omuyaye gwenva okwokya oluseke wano Gilbert. Musajja wange ali America. They bali mu conversion again okubeera angambye wa Texas. Yeah. So, but anyway, ebyo tujja bituukako oluvannyuma. Madam Henrietta, how are you? Bangambye ojja wano mu Apple naye ojja ondeeterayo ebisaati. Don't just come empty handed, man. Jangu twogere tulabe. Now, leero tugenda kuba twogera ku Bajjo Kusasira. Kanoko kagenda kunyumira abaana beewereze ebigambo. But before katsooke tulabe Abitex bamutadde olunaku lw'eggulo agamba ayagala Sebalamu ajje. And those are the questions, the very pertinent questions that have been going around, because people are asking, why is it only one person that went to court, that went to prison? Why did they conclude the investigations for only one side? And you know all those things. Anyway. But it's single bukulu. Welcome back, Abitex. Kulikayo.
katusuubire nti kati oli bulungi omanyi ekkomera nga bentera okugamba si kintu kyangu naye katusuubire nti oli bulungi ekintu okikwasaganya so welcome back and katukusabire ebintu bitambule naye katusooke tulabe wano Abitex nga bamuta era gye twasanze Bajjo ne Kusasira ngaddamu Kusasira bye yali yayogera earlier. So let's watch this. When we return, we move into the action. Action waliwo yagambye munnaso kasale ku masavu negamba wetutuuse lwaki Sebalama tebamukwata? Sebalama alina ebisumuluzo bya Freedom City, alina okugulira abantu bafulume nemugaana omukwata ate nemukwata atesiteeseyo abasaze embiire basigala naye nga obuzibu bwaliko batugasibagana banakuya mu bufunze ekibadde munda abantu baffe ekirungi babawadde bail kooti eramudde bulungi negamba semateeka abantu bano egamba bakyali innocent oba tebalina musango okutuusa nga babaleseko obujulizi obubaluma era kooti negamba nti baweereddwa bail basasule obukadde bubiri buli omu bakomewo ng'ennaku z'omwezi 7. State yeeraze nti yeetaaga weeks 2 okumaliriza okunoonyereza kwayo naye ekituluma kwe kulaba ng'okunoonyereza kuno kukoleddwa mu ngeri etali ya bwenkanya ate ye olusaazisaazi ku nsonga enkulu ennyo erimu obulamu bw'abantu abantu abaatukomokera mu njega eyo bangi abafiira mu mbeera eyo naye tuli basanyufu nti bafunye bail katusuubire nti poliisi enegenda mu maaso n'okukola obwenkanya ng'enoonyereza kitwewunyisiza kwe kugamba nti ne Juma Balunywa ne bamwetaaga Juma Balunywa obwedda ali wano y'omu ku basurities naye prosecutor agambe omu ku bazze okweyimirira y'omu ku be batubadde tunoonya azifu nti yabadde yadduse asiibye mu kooti wano olwaleero nze okuva lwe bakwata Abitex tubadde tubeera ku poliisi ku CPS almost buli lunaku nga tuli ne Juma Balunywa nga bamulaba luli twali ne mu meeting ne KMP ne tiimu y'abanoonyereza nga tuli ne Juma Balunywa bwe tuti kageri baga Juma Balunywa tukunoonya bulijjo kikulagira ddala abantu abali incompetent abatamanyi kye baliko so twagala ebintu bino babikwate professionally abantu bafune obwenkanya abantu abafiirwa obulamu bwabwe ne family ezafiirwa abantu baabwe. Okusinziira ku kooti bagamba nti avunaanyizibwa emisango gy'obulagajjavu egyaviirako abantu okufa omuwaabirwa waffe gye yeegaanye sofa wano mu kooti balesewo abantu babiri waliwo omukulu wa Abitex n'omwana yali akolanga MC baleeteddwa wano kyokka nga batugamba nti nno bakyayagala obudde obulala okunoonya abalala betutasuubira oba be baani so nga ate ffe tulumiriza nti ensonga eno erimu nnyo poliisi kuba bwe tuba tukola ebivulu mukimanyi nti tusaba clearance ya poliisi tufuna za sections 2 tufuna CT ekola ku counter terrorism then netufuna neya FFU ekwataganya ku kyobujagalalo kati mu incident ngene yagwawo yakajagalalo ndoza nti poliisi yali badde nsaale nnyo kuba nti nno yesongebwamu olunwe okulaba nti yalagajjalira abantu nga obuzibu bugudde essaawa zino nga ni mu kamera za TV zino ni mu kutegeeza ne bapromota mwenna abakwatibwako mu National Promoters Association n'ekibiina kya bakyali bafe abali kya NPA nti ennaku z'omwezi 23 tubayise mwenna mu lukuŋŋaano tugenda okuba nalo wali kalenda tutuule kino ekyaguddewo kiyinza okubanga kigenda tulya tumalawo tutuule tuyite mu mbeera ki gye tukoleramu emirimu na bizibu ki bye tufuna nangeri kye tugenda okubyewala era tukubiriza twawandikidde atwala poliisi ya Uganda nga tumusaba ategeere nti nno tulina olukuŋŋaano olwo era tumusaba gye abeerewo kuba ebintu bingi ebiyingidde mu sekita yaffe kati emisolo URA yatuwandikidde yeetaaga omusolo naye nga tubadde bulijjo osasula KCC osasula poliisi buli kintu kyonna ekikwatibwako endongo okubeerawo kisasulibwa era kubanga kayinza okubanga kagenderere kwagala kutugoba mu ndongo. Twebaza bannayuganda bonna okubeererawo Abitex n'okutubeererawo solidarity abantu gye balaze singa bwe tukola singa Uganda eri wala. Nebaza omuyimbi Walukaga ye muyimbi ekasoodde okujja n'abeerawo kitegeeza afunyemu ku magezi okusobola okubeerawo ku kooti naye ndowooza wala nti ebiyimbi ebisinga tebikoze eki naye nga Abitex myaka 2 akuzaawo abayimbi ssente ze abaguno omusango guli mu public domain
oluzunte luba olufu guli mu public luli mu public eyes guli mu maaso g'abantu guno omusango abalimu okubalansa nga bandikutte nannyini kifo ne bakwata wa poliisi yakulira security ne bakwata n'abdex singa tuwulira kuleekaana ne manager nina n'ekirowoozo kye ndowooza era mwe bannayuganda mukiyigire ku Bajjo ebizibu bingi ebikyatutukako ffe abali bakutte ku ssente z'omusajja ne tumani tumuvaako era mututeeke musala oyinza okujja nga naawe makinde bakubyewo ebibaati wamu ku baali bavumirira Walukaga ne mugamba tazitowa n'ekitiibwa ky'obwa meeya yakyononamu interview gye twasooka okukolera ddala nga kituufu gowulidde nkyegaana buno obudde Walukaga yaliyo Walukaga wajjusa sejjusa naye Walukaga alaga abantu nti ategeera nti Walukaga is a leader nti ali mukula tumuyamba kumukula mu byabufuzi kati omukulembeze omutuufu tokolanga kintu bantu kibasuubira kitegeeza tuba twamugamba tazitowa n'abeerawo wano kitegeeza abaatulaze ntuli basiru okitegedde bulungi era tyovola musanze wali nankwata mu ngalo nambuuza kitegeeza is civilized okitegeera kati kyeŋŋamba n'ebiyimbi ebirala nti mugezeeko okweyisa nga abakulembeze mu public n'ebyo bitwala empalana kati bw'osobola kusangawo kibebekulu singa kyagana kumira muntu nga nsanafu naye Walukaga akulaze nti omanye bw'ogenda mu ofiisi y'obukulembeze the public brain washes your brain akitegera bulungi so Walukaga is somehow brain washed ate nga yasinza okuba victim waffe kitegeeza is a leader so mbadde ninako neerabidde waliwo promota Jemba okuvako abakiyita batya ampunti balina ekibiina kyabwe basoose ne bavaayo nabo ne bagamba nti nedda ekintu Bajjo kyayogerako tebakkaanya nakyo. They are not against the list, but they are saying they were not consulted on the costs. Sebawa abayimbi era balina bye banokolayo nti oze wamowa nnyingi nnyo olize wamowa ziri best ne best. So they are not saying the prices shouldn't be set, but they are saying they should have been consulted. Jemba naye kasooka tuwa endowooza ye very interesting. You'll laugh and drop. Then today okulinkiya Abitex kuba olabye babadde ku kooti n'ayogera Lord Mayor n'ayogera balunywa abapromota bannene boogera kumukwata ne bye basuubira okuzzaako kati kankuwe Jemba bwe naamala Jemba ate nkuzeeyo wa Abitex then tulabe tugende wa Kusasira sorry then tulyoke tukomewo tukikola the English way mu America actually freestyle. Era nvumirira nnyo National Promoters Association mu nsonga ng'eno okutusayirawo nga bapromota bonna yo neetatwebuuzaako nekwata omudiri gwa ssente netandika okuguwa abayimbi ekitali kituufu ng'ate tetubuuzizaako ku bizibu bye tusanze emyaka gino gyonna nga tuli mu industry. Bajjo ekyo kyeyakoze kikyamu yali badde asooka najja naffe n'atubuuza nti nze nyina endowooza yange weeti mwe mubadde mulowooza ki waba yabadde ayagala kufulumya ekintu ekyawamu kyeyakoze kikyamu abayimbi abalala yabawadde ssente nnyingi nga Waikibenda yamutaddeko miliyoni 2 n'ekitundu mbuno n'okudda waggulu tumukuwe Bajjo oteeke Waikibenda awantu omuwe miliyoni 2 n'ekitundu tulabe wagenda okuzireeta tasobola kuzireeta namutaddeko miliyoni 1 kulw'okuba emiliyoni 1 osobola okuyiiyayiiya n'aleetayo miliyoni 3 n'aleetayo miliyoni 4 naawe n'oyiiyayiiya n'ofisaako emitwalo 3 naye ng'era oba tonoonya ssente kyekyo kyokka. Ekyokubiri eno ensonga egenda mu maaso mu ggwanga si yakwonoona kitiibwa ky'abayimbi because promoter talina waafunira mu kwonoona ekitiibwa kya artist. Lwaki? Omuyimbi w'omala okumunafuya tosobola mufunamu ssente. Abayimbi abo ffe tubafuula ab'amaanyi we bamala nabo okweteekamu ssente zaabwe ne beefuula ab'amaanyi. Lwaki? Kubanga we tumala okubalanga kiina nakyo kikibongerako mu kubalanga. Oba kitegeera bulungi naye naffe tubalanga nga nabo beetaddemu amaanyi nzikiriza nti omuyimbi ateeka ssente mu music we era ng'ataddemu yekka ekyo nkikkiriza naye ebintu bingi abayimbi bye basiriikirira ne batajja kubyegattamu kuba batiisa bulandi zaabwe. Kakati essaawa zino omudumu gulina kutunula mu bbo basobole okuvaayo kuba kati tukutte ku bulandi zaabwe bajje tulwanire wamu at the end of the day mugenda kulaba nga tukolaganye. List nene eyaffe egamba nti Bobi Wine twamuwadde miliyoni 15 kubanga Bobi Wine womwe ku miliyoni 15 osobola omufunamu miliyoni 4 kitegeeza womwe 15 n'omuteekamu 15 osobola omufisaako 10. Ekyo kyamazima. Abayimbi baba bagamba kyabulimba obanga gavumenti egamba mbuno kyabulimba bamutuwe tumutegeke balabe we tutazifisse. Bobi Wine bantu basobola okumulabira ku mitwalo 3 n'ebiri n'etaano
essaawa zino lwaki aludde okuyimba kyekisooka abantu bamwagala ng'omuntu ate abantu abalaba ebivulu bino naddala ebyaffe bapromota abawansi be bantu ba bulijjo abaavu. Ekyokubiri nze David Lutalo namutaddeko $5,000,000 kubanga $5,000,000 oziwa David Lutalo asobola zireeta oba okitegeera bulungi. Lwaki David Lutalo wamwadde $5,000,000 nga kamiliyoni omwadde $1,400,000 nga ate tumanyi ng'abanene? Yes, Dr. Jose Chameleone $1,400,000 lwaki kubanga Chameleone abantu bamwagala nnyo naye ate ye ayinamu element endala. Otimba David Lutalo abantu babeera bali 100% sure nti David Lutalo agenda kujja kubanga tebamutimba nko n'atakola ki n'atajja. Naye wootimba president wange abantu basigalamuko kadawuti oba okitegeera bulungi. Kitegeeza olina okwongera amaanyi mukola ki mu kubamatiza nti ddala agenda kola ki kubaawo. Ekyokubiri tetuli ku bayimbi bokka omulundi guno olunaku lw'enkya ngenda kufulumya sente ze tulina okuwa poliisi. Nze poliisi etute sente zange nnyingi. Nze nyina lisiiti za poliisi nga nsasudde ekitongole nga poliisi. Erwengo nagaana okukolayo ng'ennaku z'omwezi 26 ku Boxing Day nga maze okusazamu show yange eyawano nga DPC w'Erwengo ansabye $800,000. $800,000 nga naye ebbaluwa zonna ezikola nziinako kopi wewaba wakana owa poliisi agamba nti no muwayiriza njagala mpite nteekewo obujulizi n'abalala be bazisaba ne bazimuwa. Bazabaza $2,000 nagimuwadde nga ntegeera bulungi era nga nali nkoseddwako eruweero. Bazabaza omwana n'abo bapromota abeefula bapromota nga bategeera bayimbi nga bajja ne batutomeza oyo omwana oyo Dismairos yajja n'antomeza bazabaza muyimbi mulungi ne mubuuza bazabaza yaani ne baŋŋamba bazabaza muyimbi yayimbye oluyimba konze bazabaza yayimbye oluyimba kibannange naŋŋamba ba ex baafa konze ahawe baamala okufa n'abantu ne bakikkiriza nti baafa konze kale kati bazabaza tumuwe sente mmeka nti tumuwe $1,000,000 nga nkwata deposit nga muwa bazabaza namusangawo ku Shero ku Jinja Road nga muwa deposit bazabaza nga jeruweero ng'enkuba etonye temuli bantu oyira bulungi nga ngamba bazabaza abantu nno temuli naye obadde obanja $5,000 kankuweeyo $300 ogende abiri ogaleke kubanga abantu temuli. Bazabaza neyekalakasa nayimuka nagamba nze bazabaza nenyiga nentambula ekkubo neva okuba nayinayo abayimbi abalala abakkiriza embeera nga weegenda kuba abayimbi betukola nabo mikwano gyaffe mbandi awo nga maneja bazabaza ngamba sente zimpe nga muwe $300 bazabaza nga agenda ku stage Mick Wine ye yali agendako n'awamba n'asooka n'ayimba bazabaza n'agamba abantu ba ex bange bonna baafa abantu ne basanyuka kati nenninda bazabaza ekinana kyange kyatutta abeeko kyazzaako bazabaza n'abuuza tukaddemu ne bakaddamu ba ex baafa ne bakaddamu ogwokusatu ba ex bange bonna baafiira ddala nenkaaba. Mathias Walukagga ebbanga lyayimbidde dde nomuwata $7,000. Sam Mathias Walukagga by the way Sam Mathias Walukagga sente zazireeta mu Kampala mpozi wali mbuzi zazireeta sino sente ze twateze ndowooza yaffe si kyekyenkomeredde. Ekyokubiri njagala eggwanga limanye nti si byetokoze si byebyaki si byebyenkomeredde wabula ffe nga ba shareholders abali mu mulimu endowooza yaffe egamba nti senga tuba tusobola okutambulira mu range eno ompuliriza bulungi tusobola okumaintaininga omulimu gw'abayimbi. Omulimu tegugwawo wakati wa promoter yekka omulimu guli mukugwawo n'eri ku muyimbi. Abayimbi lwaki batuseera abayimbi batuseera kubanga balina sosi y'okufunamu sente emu yabivulu ey'okubiri ya mikolo ate abayimbi abayimba emikolo batono. By the way abayimbi kweyo ensonga nze ndowooza ensonga eri ku bayimbi eri emu gye sikkiriziganya nayo sikkiriziganya na kyakuvuma abayimbi okubavuma naye nzikiriziganya n'ekyokubagamba amazima. Lwaki abayimbi abo balaba si mikwano gyo keerako ku makya olunaku olu obayita bagambe bannaye abayimbi tuli mu kulwanira copyright mwenna mujje ku papazi ombuulira olaba abagenda okujja tebajja. Meetings abayimbi basobola zibeeramu mu COVID because they were doing nothing nga tebalina na sente kati balina sente bakola tebasobola kujjayo. Ekintu abayimbi mumanyi lwaki bavuddeyo kubanga kati tukute ku bulandi zaabwe tukutta awaluma okitegedde bulungi kakati wakati mu kukwata awaluma we tulina okuyita okutereeza. Bapromota abangi bakola n'abayimbi nga mikwano gyabwe. We shall remain with those ones. Ekirala Bajjo mu mugambe taddangamu okututegeerera yakuta omudidi gwa sente n'aguwa abayimbi bokula okuba balina sente ffe ffenna tetulina sente. Bajjo balina ba sponsors bafuna ba sponsors ffe tetulina ba sponsors
Fesene zetusobola zezo zetwataddeko ate n'abalala nabo bakyakaye nanti naffe twataddeko nnyingi. Manager Dirisa owa Shiba ne Madam Shiba mwebale kupika music wa Uganda baba mukola omulimu naye mbabuulire ekintu kimu mulekerawo tusaba miliyoni 10 kubanga ate mmwe obusungu bwembulinako bungi mwe mutusabe miliyoni 10 ne muleeta abantu ate ne mutasobola kuba maintaininga obo kitegeera bulungi ne baje ne bayimba CD ne bagenda ng'okutte miliyoni 10 ekirala abayimbi katubabuulire lwaki tugamba musale ku ssente kubanga temukyali waffe performances ajja ng'alina sho nnya ng'alina okuyimba ennyimba 3 ate ku CD adduke ffe ne mutulekera obuzibu nga tulina okunoonya abasookawo tulina okunoonya abakubi b'ebivuga ababuzaabuza nga nabo tulina bakositingamu miliyoni 2 KCC baana zaffe zisalayo buli lunaku owulira bulungi baana tukisasula emitwalo 2 obutagisala woteekayo baana 20 zibeera emitwalo ameka 4 naye abalala oyita mu nkuubo tolina lisiiti abayimbi batusonyiwe abayimbi tetuli ba promota mutusonyiwe baganda baffe okubaka kasende zaffe ne tuzibawa mujje mutuyimbire munnange mutusonyiwe tutuusa okwetonda kwaffe gye muli naye industry ntegenda kuvaawo abayimbi be shooting bafunemu ekyokuyiga bayimbire abantu obudde obumala bakkirize bakendeze ku bisale kubanga enkonome weeri mbi bye mugamba n'ekirala babbalamu abo bye bagamba munno okongeza ebivulu bigende ku mitwalo 2 era nze nabo mbatunuulira ne mbasaasira abantu balemeredde okusasula omutwalo balabe endongo ate bagenda kujjawo 2. Now into the action. So last week Bajjo bayogera abantu bangi baavaayo bagamba Mayinja ye yagamba mutwala mu kooti nno zakyanoonya misango gya muggulako naye nalaba ne Kenzo ayogera agamba that is undermining undermining profession yaabwe. The truth is Bajjo had his opinion but it was really not no it's not something I honestly also would buy into. Kyali kirina engeri gye kissaamu abantu. So last week Kusasira n'avaayo n'ayogera bye yayogera kino kiri njagala ssooka mmukuwa then bemmala nkomewo ne Bajjo. So first watch this then I return. Tukikyusizaamu list eyo nagirabye naye nalesikakasa nti oba ya Bajjo ndowooza lyabwe bonna abeeyita National Promoters Association, right? But bayinza okuba babba erinnya ly'abantu kubanga mwana mu Uganda tetulinawo ba promoters betulinawo batono tulinawo ba exploiters abanyuunyuunsi ba promoter bano betulinawo ba promoters babiri benyiza okukakasa tulinawo promoter omu bamuyita Mwami Katende owa Ebonies ye muntu promoting omuntu nga amujje from zero namwongerayo paka ne tubaako n'omwami omulamuta Jeff Chiwa omuyimbi okufuula oluyimbi olw'amaanyi sente zateeka mu muyimbi okufuuka nti oli an artist amanyiddwa ensi yonna kyoteekamu kisobola okusitula kalina abantu kye batamanyi nalabye Bobi Wine bamutaddeko miliyoni 2 eza Uganda tekiri worthy ku Bobi Wine ku linnya lye kiyeetaddemu tosobola kugula muyimbi ngoyo noga nti omugula miliyoni 2 okumuyimbi atandikibwa kalina kubanga bamugula miliyoni omutwalo gwa $. Yensonga kyo tutuna ba promoters okitegeera toyinza kudya muyimbi nga Catherine Kusasira noga nti nze sina na receipt ya mitwalo 8 era nze kyovula bangamba nti omuntu atasobola muyimbi muleke anti tomutu degrading wanena agamba ebivulu bisala nnyo bibasala nnyo tebafunamu lwansonga tebalina experience they're not promoters banyuunyuunsi ba exploiters ajanga ina kabala manager wa muyimbi ba promoter wa muyimbi olina okubeera nga olina miliyoni nga 3 ku account nga kweziri ng'omuntu ogweta promoter ng'osobola okupangiza ekifo kya miliyoni 5 no investing mu muyimbi kubanga kati omuyimbi esaawa atandikibwako olimba mu studio oligula miliyoni 3 bw'omala ogula olimba miliyoni 3 studio yokka ya miliyoni 1 ekitono ennyo kubanga olina okugula agenda okumixinga olina okugula agenda okola audio okumutandikako omala ogende ku video abaana bamu bakola video za miliyoni 25 miliyoni 3 miliyoni 15 miliyoni 5 etandikibwako nga teya layisi
kati gwe nova ino ogamba nti Kusasira nyina mugula emitwalo kiranga kakadde nze wange tojjanga nonetya kasasiro wo wa ssente zo abakasasiro tuli bantu banene tuli bantu bamaanyi nnyo sagamba tubatu erijjeko omuyimbi wanatandikibwako mu Uganda alina okuba nga bamugula omutwalo gwa $1 those people are minimizing people. Bajjo yali akutegeseeko? Bajjo nanze nayimbanga show za Bajjo za bwerere show za Bajjo nayimbanga za bwerere era nkyaziya ne bu video ebisinga ndoza ndayikambulina ngangamba jango yimbe munange naye ngeri gye munange nze sikyayimba nnyo bivulu manye ennaku zino ebivulu nabivamu kuba tebiri mu ssente nnyimba mikulu gyange nimapa milioni zange 7 siriko kulamuza mbu ate enkuba etonnye ate simanyi bikize kashi wange bana mufunye dda Bajjo jangu tugende enkumba tusome ng'egyo wange nti ogenda kujja nkumba osome koma wal gono yigiriza banno balina okwawula being a promoter and exploiter. Withholding tax teyandibadde mbi okusinziira kubanga buli nsi gy'otambulamu abantu bawa omusolo tekitandikidde Uganda yokka naye bw'oba oyagala okukwata omubbi olina kutambula na mubbi ate olina mubbi freninga n'olwoka osobola okukwata ababbi abalala nandisabye nti revenue yandibadde ejjamufe ba senior naffe ne tubeera nabo ate tusomesa ba junior mu art mu music abakajja ne tulaba engeri gye tuyinza okusengekamu emisolo egyo okugisasula bw'ojja gamba buli muyimbi abayimbi tetwenkanankana okusasula emisolo so kati ate ffe ba senior ffe tulina okusomesa ba revenue oba nabo ne batusomesa naffe tusomesa ba junior okubeera nti buli muntu asobola okuwa omusolo. So you've seen those guys there, and now I want us to move to, what's his name? Bajjo. Naye bintu bya Bajjo mbadde nsaba ne bebyogera njagala mubawe kyafubutuse ebigambo naye bakyesiga ki bannange ayina kyeyesiga oba kiki simanyi nange but anyway kansoke mukuwe naye wano omulaba action pan action today Bajjo president wani nawe baagala kunafuya basobola okuliira mu kago nti oli bwakunafuya alya kati abajja abo bavayo ne banafuya abayimbi biki baagala kubazza wansi bo basobola okubayitirako oba okitegeera nazzi kuno nga bapromota era be bagagga ba industry mukimanyi be balina amayumba be balina bino be balina zifamu be balina biri abayimbi baavu nnyo kale ate balaba abayimbi batandise okwebuusa babeeko nabo ke beekolera kati bano balaba tulina okikuba kiddewa because bino ebyogamba mbu abayimbi bali expensive. It is not the issue. Enswa bwekyusa eriiso enswa bwekyusa envubu bwekyusa eriiso oba okitegeera kitegeeza abo abantu badde balina kwongeza mulyango oba okitegeera twali tojja ku muyimbi tandika mubuulira sente za embeera eriwo buli kintu kyayongezebwa ebbeeyi naffe tukimanyi so you need to get a solution etali yakunafuya bayimbi but me I'm here for Spice because she's a fighter, she's a hustler, and she's making it happen. Kati abo tebakyali ba promoter, abo ba demoter. You cannot be promoter and go to promoting. You can only be a promoter when you are promoting. Okay. They are demoters now. They have a new title. A demoters. Era buli muyimbi joli abo ba demoter. Buli gwowulira afisa abayimbi abanafuya is a demoter. And please take a note. Abo tetubakolera. Era abantu betusobola okukolagana nabo abatuwa ebitiibwa omuntu yenna nga akunafuya don't work with them. Ogende ku kyekitiibwa omupromota yabadde ku TV n'agamba abayimbi mbwa biyenje kakati bw'abanga ayogedde bw'atyo n'agamba nti abayimbi mbwa biyenje buli muyimbi anaamukolera olimbwa oli kiyenje. Awe sijja kumuddamu nze mba njogerera sogerera ate level z'abantu kati sisobola kudda mu gravity sisobola kudda mu jemba sisobola kudda mu misa kisemakula sisobola kudda mu Kenzo sisobola kudda mu Kusasira sisobola kudda mu Walukagga nesi buli omuntu ngenda muntu samoze ndi musajja wamanyi mu ggwanga tasobola kutadda mu Kenzo n'ekivuli kyengendo otegeka ye main artist tali muyimbi ayinzagana kunyimbira tasobola talina authority egana kunyimbira tasobola gana kunyimbira ate Kenzo ye muntu asinga okumanya amawulire era buli muyimbi joli abo ba demoter buli gwowulira afisa abayimbi abanafuya is a demoter and please take a note
abo tetubakolera. Zolo omuntu ayogera ekitu nga ndaba yaga kuyitirako awo naye bamwogereko. Sipasebo nze nina kibayita technical know how. Tuli bantu banene, tuli bantu bamaanyi nnyo. Sagamba tubatwerijjeko. Omuyimbi wanatandikibwako mu Uganda alina okuba nga bamugula omutwalo gwa $. Ogwo omugugu teguddamu kwogera ku Bajjo. Asooka asala omugejjo alyoka ayogereko nze bino ebintu portable basindi. Sindi bwanjogera kalina right ekola ki? Kale Kasane Kusasira ddamu kunyimbira yanyimbirawa. Nedda ebintu byagamba ebyehoima. Yajja nali nkola night ebweyogera byadda. Bajjo nanze nayimba nga show za Bajjo za bwerere. Yakoma okuyimba emyaka ameka? Era Kusasira ebbanga nakoma omuyimbisa nzijuka namuyimbisa mu myaka 15 emabega. Ate nga ntegeka buno bu night obwekweyi obujjukira. Kali nawe boyogerere ku toto kajjukira. Okumanya Kusasira yasiimuuka. Ajjukira ebintu by'emaka abiri. Nane bwe yajja mu bwavu wange namuwe emitwalo ameka. Kuba yali tanazitowa mintu kakadde ebiseera ebyo. Kusasira emyaka 15. Atamanje namusasula. Show za Bajjo nayimbanga za bwerere era nkyazi ya ne bu video ebisinga ndoza ndai kambulina nganga jango yimbe munange. Nyaga Kusasira yekubirize nti presidential advisor batunda mu kamera yogera bizimba gwanga tayogera nti manja Bajjo bu night betwakolanga kuba ebiseera ebyo ne Kusasira manyi bwe yali afaanana nganze yali afaanana ngo Lubuto lwange luno bolukola ki bolulaba nga tanyuma kulaba akitegera bulungi kakati osobola kuleta bintu bya myaka 2 nobita ku bintu ebinako zino nogamba nti nsobola okumuddamu nze gravity bwe yampise embizi nanyize lwaki byetaba amazina g'enkima nga tebagasobola nze bankozeemu embizi ninasanyuse busanyusi kuba yakyogedde ate nsinga okufaanana embizi kiba kibi nnyo okuvuma omuntu tusokanga kwetunuulira tusookenga kwetunuulira nga tunavuma bantu bintu yavumye enva z'abantu ezibawoomera ate kenyini gravity abantu bamusonyiwa busonyiyi okumulya kuba gravity kiyanvumye yakisinga okifaana njaga oteekawo ne gravity ani gonoofaananya embizi njaga tube realistic tuve mu byokusaaga n'okuseka kati bateeka wano Bajjo ne gravity ani embizi kakati engulube yabadde evuma engulube yanja muyita mu meeting yaffe y'ekika ky'abembizi naye takaabirayo mu lukiiko lw'ab'ekika kwasaawa yonna tumuyita mu kika kyaffe ky'abembizi gravity takaabirayo kuba omwana oyo akaaba mangu saagala ajje twogere ensonga zaffe z'ekika ky'ababizi ate akaabe kuba yabitankudde. Promoter yafaanana atya? Promoter ye muntu afuula ekintu ky'obadde tomanyi n'akiteekako katale ne bakigula. Naye kakati obusiru bwabo abiyenje by'abayimbi nga banyiiga. Kyo kirowooza nti okuba promoter era gakigulira luyimba mu studio n'olukiterako. Nedda si buli promoter nti apromotinga music. Naye kati abayimbi betegatwalako mu retreat. Ne basooka ne bagwamu kye bayita urban excitement. Ne basooka ne bajjanga ku TV nga bamanyi bye boogera. Kibi nnyo tuna mu kamera nga toli confident ku byokola ki. Kati alaba Daddy Andrew lulinga avulungutana. Musajja wattu alinga yavaako bamutadde mu kamera yeekomba emimwa yesesasesa Zandre yaneewunyisa omwana akozesa biragala kyoyo. Kakati olaba Andrew tosobola kusanyusa abantu b'osanzeewo ku bwereere. Kakati Bajjo ngamba nti osaana emitwalo 2 mba na musango ki? Here actually the people that you think that they are promoters they are not. Those guys are demoters. Museza akulaakulana dda. Museza akulaakulana edda. Bakasitoma badamininga price and demand. Bino ebintu by'ebi economics. When the scarcity creates demand. When the scarcity eriwo nga bolaba kamilioni demand yekendera. Scarcity webawo nga bolaba Kenzo demand yeyongera ne supply. Kakati bino Daddy Andrew tabitegere ngeri gyakola ki gyavaako yamanyi yajja ku TV nagamba bano baddi mota yafuna yakagambo kayogera kaddi mota ekyo ekiyenje wenkiteeka ku TV ne bakiraba nenkiranga nti Daddy Andrew nenkuba obulango bwange 10 nensino nemanya nti waliyo ekiyenje kibayita Daddy Andrew mbasi promote nze muziki gukuba yanabita abantu boogera masimu gavuga sonde tukuba Bajjo tonomera kati nzanti nyimba za Pallaso tezinyumira luyimba kiro yakubye nzisimanyi nakumanya nti yakubye oluyimba zali kubye kuluwuliriza uweza sinalowulira yakubye oluyimba nga lugamba ki wabatamanyi navaka wempe mugeto awo ku Lions Club wenasokera sebo nze ndi kiroto kyantiisa eri Pallaso kubanga nze nasooka omumalamu urban excitement n'okuseera okitegeera buli muntu nze ndi kiroto kyantiisa eri abantu ab'enjawulo kati abadde alina kuyimba kunze oluyimba lw'okutunda lwakuba sikiwanti balo n'atunda because sinaluwulirako oluyimba hit ebuna mu lunaku lumu ndowooza yakubiddemu bamawulire na ba YouTube bano lujja kuma ku YouTube sikiwa balo n'asala bweyogerere muziki gukuba yanabita abantu boogera masimu gavuga sonde tukuba Bajjo tonomera naye kati oluyimba lwa Pallaso lwakumala kwogera Pallaso yakubye oluyimba kubanga oluyimba lwakumize sirumanyi sinaluwulira nako nduwuliriddemu mwe mu kamera. So yeah, that's what's up. Don't forget to subscribe to Buuka Bulango. Enjoy yourself. Tell a friend to tell a friend about what's up, what's happening on Kasuku Live. Kamalo genda okunoonya wano Son of Mirundi
tulabe bwe tugenda okubeera nga naye tumufuna ayogere ku teeka lya Nsereko mu section omu bwe baasiseemu. Madam, please open for me. Then nja kuba nga mbeeyongeza until next time mbeere bulungi. Meeting yoziraba tewoyo omusajja amuyita Diaz channel bagiyita batya? The Truth Gossip. Tuli live obo recording. Ndi mu recording. Nsagala recording njagala live. Oyagala live? Yes. Live wacho. Oye, ono mkyala ye gundi. Ye ono ye features queen. Oyo. Omula Viola. Ono mukama wange. Kalo. Oyo bosi wange. Omwana wa comedy. Kamera bakuyita Betty tunule eno Bajjo mukabya junior ajja kola omusazeko ekitutu badde musazeko ekitutu naye nga omusazeko ennyindo Betty Sparks Sparkles mubeera bulungi.